Gyebaleka egyo gyonna gyokola, wasiza otya, osiibye otya, gigenze gitya egy'olwaleero. Kale gwagenda obugenzi naawe nkwagaliza ebirungi ebyerere. Nkutumiddeko okusinzirira awo wonna w'oli, budde bwawukana okusinzirira mu bitundu eby'enjawulo. Nze obudde buno ndi ku kyalo Buwa, Kikubampanga Namayumba, ebeera Nakaseke district, Semuto. Ndowooza tuyinza okukkaanya gye bujjaawo nti district y'e Nakaseke y'emu ku yali esinga okuvaamu abasajja njasabikko abaali abayimbi ba kadongo kamu, nga bwe mugenda okulaba mu maaso awo. Kati wano wendi ono ye Fiona Nakayiza, mukyala w'omugenzi Mbalire Kateeteeyi. Ono be baafiira mu kabenje akatta Hamani Ssemakula Basudde nga 11 ogw'omukaaga 1997. Fiona Nakayiza teyafiirawo, ye yafa nga wayiseewo ennaku 9, yafa nga 2 omwezi ogw'omukaaga 1997. Fiona Nakayiza mu kabenje ako yalimu ne bba Fred Mbalire Kateeteeyi, mwalimu Thomas Batenda Serunjogi, mwalimu Victor. Victor ye yali muwala wa Basudde ne Jane Basirika, ne mubeeramu Thomas Batenda Serunjogi, ne mubeeramu Sylvester Busuulwa, njogerako abo benzijukira, ne mubeeramu Nabukalu n'abalala. Naye nga mu mmotoka eyo mwalimu abantu baali 13. Eyo Prado UCM yali 291, motoka ya Hamani Ssemakula Basudde. Omugole gwe baali batwala e Bobondo okubeera nga banjulira Elia Kiza Katende ne Dimitria Namyalo, kwosa okugenda balabeko omulwadde Elia Kiza Katende, taata wa Hamani Basudde, era nga kwe batadde n'okubeera nga bagonjoola obutakkaanya obwaliwo wakati wa Thomas Batenda Serunjogi ne mukulu we Hamani Ssemakula Basudde. Ebyo tetugenda bigendamu nnyo, naye nga ono akabenje yakafunira e Kabaale Bugonzi ne banne ku ssaawa 5:15 ez'ekiro. Fiona Nakayiza olunaku olwo we basimbula bonna mu maka ga Hamani Basudde Egaba, we batyo ne beesa mu ddene okubeera nga boolekera ekitundu ky'e Bubondo okubeera nga bakola ebintu ebyo bye nkugambye. Ono we baatuuka Erukaya yasaba Hamani ne banne be baali mu mmotoka asooka aveemu abuuzeeko ku mukulu we oli senior woman Irene Nakito eyali ne Fred Sebbaale mu kibiina kyabwe ekya Zebra Associated Singers nga baperforminga awo Erukaya. Kale mu kugenda abuuzeeko ku baaba oba baaba we yalwayoko Hamani Ssemakula Basudde, oluvannyuma n'avaayo n'agenda okubeera ng'alaba ogubadde lwaki ono tavaayo. Ebyo bingi tetugenda bigendamu. Kale bw'atyo bwe baavaawo eddakiika zaalinga 15 okuva Erukaya wali e Kabaale Bugonzi, ekyaddako kwe kuwulira amawulire nti waliwo emmotoka egudde. Oluvannyuma ekintu ekyategeerekeka nti yali Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde n'abaana ba Kabuladda be baali mu kabenje ako, era ye nga Hamani Ssemakula Basudde oluvannyuma kyazuulibwa nti ye akake kaali kaweddemu. Y'ono ne banne abalala baabawala abalala ne babatwala mu ddwaliro okubeera nga bafuna medication, era ono yasobola okureceiving medication for some other 9 days. Yatwala ennaku 9 nga receiving treatments, naye on the 9th day bw'atyo nassa ogw'enkomerero. So ye Josephina, ffe gwe tuyita Fiona, ye Josephina Nakayiza Mbalire yazaalibwa 1974, yafa 1997. Abasobola okugattagattamu yayita naweza myaka 3 wemba ngezezaako okujjira okubala abalamu yibanga egyali teginawera. So yono Fiona Nakayiza
abasinga mwamutegerera nnyo mu kuzannya emizannyo kati gwe yalaba ku kivulu kya muno mu kabi nkusaba ogende otunuulire oluyimba lwa Livingstone Kasozi Nkaabira Mabujje. Oyo omukazi eyabuuka Livingstone Kasozi ku stage yali ono Kaliddalu Fiona Nakayiza ye yakola ebintu ebyo. Yali mukyala muzannyi ate yali mukyala wa ddoboozi. New Tabs Fashions. Era ono gwengeza ku Haman Semakula basudde mu bakyala okubeera nga alombojja emboozi. Genda onoonye oluyimba lwe Ekyangoba Enakwaya, omuze gw'okubaliga ye nga nti ennume yali azaagalanga we ekintu ekyamuviiramu obuzibu. Then alina n'oluyimba olulala baluyita Nyazaala. Nyazaala yamulemesa obufumbo olw'okuba nti Nyazaala yali ayagala nnyo okulya tinga yalabanga ono waabeerawo efuuka nkonge, kale n'akola embeera yonna ebeera nga ejjawo ono ye abeere nga asobola okweddiza ebyo ebintu abeere nga abifuna. So yono Fiona Nakayiza yayimba ennyimba ezaawerako ne bbaawe era Fiona Irene Nakito yali amuwandiikira nebba Fred Mbalire Kateteyi era nga naye awandiika ennyimba naye era weewaawo yali akolezize naye nga senior woman Irene Nakito era ekimu ekintu ekyamusuukulumyako kyekyo nti ng'awandiika ezize n'awandiika ze banaakola ne bbaawe n'awandiikira ono ate n'awandiikira ne Rose Nakasujja. Kale obwo obwongo kosa n'abantu abalala. Katonda alina engeri gy'agabamu naye buli omu amugabirira bubwe. Kati Noli senior woman bw'atyo Katonda bwe yasalawo okubanga amugabirira. Kati buno obuntu bwe tulaba buno bukaddiye. Bino byateekebwako Fred Mbalire Kateteyi. Fred Mbalire Kateteyi waaba yafa mu 2004. Kati awo tulowooze mwaka ki gwe yateekako sinza ategeera. Naye era ne tuba tubaze 2004 okutuusa kati si myaka 21. So buno butawuzi bukaddiye na buno obugundi bwe baateekako nga kyetaaga nakyo kifaananeko nga abantu ekya serebu. So abaali banyumirwa Fiona Nakayiza omulimo guguno, abaali banyumirwa Kabuladda omulimo guguno, mikwano gya Hamani omulimo guguno kubanga noono yali mmemba naye tumulowoozeeko. Then muto wange Fred Oluto Mbalire ntegeezeddwako nti wategeeza kojja nti ekijja kino kigenda kutereezebwa. Fredo yona gy'oli nsaba kulemberamu banno ekijja kino kirabikeko ng'ekijja ekirala. Kiri ekya senior woman mbagambye kyetaaga kuwagala, si kyakugira, kyetaaga kuwagala just kufuna wagundi biwagala na generator n'omuwagazi ng'ekyo kitereera. Kale bwe ntyo nkugamba nti program eteekebwamu ssente aba Be Safe Hotel and Bar bali Nsaggu. Genda woobeere nga osanyusaamu ku bulamu, ebyokunywa ebyokulya weebiri n'okunyeenya ku mubiri nagwo osobola okubeera ng'onyeenya mu ngeri yonna gy'oba oyagala, naye nga genda ku Be Safe. Ebifo ebisulwamu bya mulembe era bino byakweyonja weebiri, amazzi oyagala goki oyagala gannyogoga byonna weebiri. So mukyala wange yakoze ekifo nga ekyamazima kifo kya mulembe, mukyala Nambaya. Kale mbasaba nti twerekereze tubeere nga tugenda tusanyukirako awo. Then mu kibuga Kampala mwe muli New Subs Fashions ku Sunset Arcade. Ku Sunset Arcade
genda ku mugukiriro nga oyambuka amadaala ago nga kava ku Health Link Pharmacy we wali omukyala ayambaza abakyala. Kale bakugamba nti omukyala omwambazi omulungi ayambala nabo. Woba toyambadde nabo ekyamazima nti oba toli mwambazi. Tuyina Twinex International, St. Mike Educational Center, Plan B Records ne Chikaya College and Vocational School. Abo we bali okubeera nga bakola ki? Basomesa omwana wo. Kale bantu bange, ono ye Josephine Nakayiza Mbalire. Yazaalibwa 1974 yafa 1997 naye nga bwe nkugambye ti yali omu kwabo abali mu mmotoka omwafiira Saalongo Hamani Semakula basudde, era naye nga akabenje ako ke kaamutta kubanga mwe yafunira ekisago. Ekisago kye kyali wano, kyali minor naye nti oba osanga kyali internal, ti wano kyalaga nti kamusaze wano naye nga kigenze eri munda. Kale bwatyo yaliwo ennaku endala 9 mu bulamu buno obw'ensi n'abwabulira. Obudde obwo nategeerako nti Fiona Nakayiza yalina Nalubega Joan, oba kati gwe tuyita Joan Hart. Joan nno nkyaye ebbanga ddene nga tokyanoonyaako, naye ng'oli otya semba otegeera ng'oli Dubai. Ne wabeerawo ne muto wange Ruto Fredo Mbalire, oyo omulenzi muyimbi, ne Joan naye muyimbi lwakuba ate bo bayimba biri ebirala ebino ebitali bya bakadde baabwe. Kale musobola okuba nga mubanoonyaako. N'ekirala nategeerako nti Fiona we yafiira yali lubuto, oba nti era omwana baamubaagamu buki kubanga mu buwangwa tokkirizibwa kuziikibwa na lubuto. Kale ebyo byonna tugenda bitegeera nga tuli ne Mzee Patrick. Kati njagadde mbalageko ne mukyala wo omwami eyateekawo essuula ery'amasanyu mu kisaayi kino ekya entertainment, omwami Bisegerwa. Owulira nnyo Hamani basudde mu luyimba by'endabi. Bisegerwa olwo lwe lurasi oba lwendinamu. Kale yoli gwe tugenda okubeera nga tutunuulira. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst.